Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti esoosowaze nnyo ebyobulamu mu nkulaakulana y'eggwanga lino awatali kusosola mu balina n'abo abatalina. Babadde aggulawo omusomo gw'ebyobulamu ogw'obwakabaka oguterekeddwa ku mutimbagano mu nkola ya Zoom. Katikkiro agambye nkigenda kuba kizibu ddala okutuusa Uganda ne Buganda ku ntikko singa ebyobujjanjabi tebiyongerwa emmaanyi. Obusawo n'obujjanjabi ze nsonga oboolyawo ezisinga obukulu mu kaweefube ono gwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko. Ate kyeyolese nnyo olw'obulwadde buno bulumima mawuggwe COVID-19 ne kitulaga nti nno obujjanjabi n'ensonga z'ekisawo n'abasawo y'emu ku nsonga ezisinga obukulu bwe tunaaba ab'okuzza Buganda ku ntikko, kubanga omuntu omulwadde oba omuntu omufu buli omu akiraba bulabi talina kyayinza kugatta ku kulaakulana kw'ensi. N'olwekyo mu budde buno nga tuli mu muggalo tulina okunnyikiza kaweefube anaataasa obulamu bw'abantu ba Kabaka, obulamu bw'abantu ba Uganda. Mu ngeri y'emu Katikkiro asabye abali ku ddimu ery'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wano mu Buganda bongere okusomesa abantu ku bikyamu ebiri mu kwejjanjaba bokka na bokka naddala nga beeyambisa omutimbagano, n'agamba nti omutimbagano ogwo ebiseera bimu kuyisibwako amawulire agatali matuufu. Ekimu ku bisinga okutusoomooza kiri mu bantu butagendera ku nnambika ebaweebwa. Singa ennambika abasawo gye batuwadde okuva COVID-19 lwe yamanyibwa mu nsi, ennambika etuweereddwa okuviira ddala mu World Health Organization, singa yagobererwa mu nsi zonna, si mu Uganda yokka, oboolyawo abantu bangi be tufiiriddwa tebandifudde. Ate n'ewaffe tukyalina n'abantu bangi abakyakirabanga oba tukiyite kyesittaza oli bw'aba yalwadde obulwadde buno obwalumima mawuggwe, abantu bamanyi obulwadde ne babusirikira. Ndowooza kyekivaako n'abantu bangi okugenda okwejjanjabya. Abantu bangi ayagala nnyo munywanyi wa amubuulira empeke ezivumula COVID-19 okusinga abasawo, oba ayagala nnyo okuwulira ebibooziboozi ebiri ku mutimbagano ebyogera ku nzijanjaba. Oli abanga akubye muliraano akaama ti nnyina ekinnuma, oli n'amuzigira ekikoola oba emirandiro oba amatabi g'emiti. N'olw'ensonga eyo, emu ku nsonga enkulu gye nsaba akakiiko kaffe ak'Obwakabaka kwe kunnyikiza ensonga y'okugendera ku nnambika etuweebwa abasawo. Ssente w'akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ye mumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Haji Twaka Hawaasa Kigongo akubiriza abali mu lutalo lw'okulwanyisa COVID wano mu Buganda ne Uganda yonna eyawamu okukola nga tebaweera eggwanga lifune ku buweerero. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo efulumiza ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka guwedde 2020 nga biraga nti abayizi baakoze bulungiko bw'ogeraganya n'ab'omwaka guli 2019. Abayizi 8,184 bayitidde mu ddala erisooka bye bitundu 11 ku buli 100, ate abayizi 33,471 bayitidde mu lyakubiri, 14,112 bayitidde mu lyakusatu, olwo 9,798 bayitira mu lyokuna, abaana 7,878 b'ebigezo bye baabigudde. Abayizi abalenzi bakizeeko ku b'obuwala okukola obulungi. Essomo lya Social Studies libasinze okukolera ddala obulungi ne liddirirwa essomo lya Science, ate Olungereza lubadde lwakusatu olw'okubala kwe baakoze obubi. Ebivudde mu bigezo era biraze nti abayizi mu masomero agatali ga bonna basome bakize ku bayizi abamu masomero ga bonna basome nga abaana 23,672 be baatuulira mu g'obwannannyini, ate mu ga bonna basome ba UPE baatuula abayizi 51,385. Ebigezo by'abayizi 2,220 bikyakwatiddwa nga bakulu babyetegereza, waliwo okuteebereza nti boolyawo babbirira ebigezo. Daniel Don, ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB, agambye nti abayizi n'abakulira amasomero ebigezo byabwe baakubijjira ku mutimbagano ku mukutu ogwa UNEB nga tewaliwo muntu n'omu agenda kukkirizibwa kugenda ku kitebe.
In accordance with Section 5, Subsection 2B of the UNEP Act Number 1, 2021, the board will withhold results of these candidates, 2,220, pending completion of investigations. The largest number of withheld results are from the districts in the Rwenzori region, especially in the districts of Bundibujo and Kasese. Schools whose results are withheld will be notified through their district inspectors of schools. And all those whose results have been withheld, as usual, will be accorded a fair hearing by the board's examination security committee. And after the hearings are concluded, the board will publish in the media the list of schools and the districts from which results will have been cancelled. Professor Mary Kwakol, Ssente b'olukiiko oluddukanya ekitongole kya UNEP alabudde abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okuviira ddala wansi ku byalo okutuuka ku disitulikiti bafeeyo nnyo okulondoola ebigezo nga bikolebwa okwewala ebitundu byabwe okufulumya abayizi ab'ekibogwe. The board therefore appeals to the local government authorities in all the districts to take keen interest in all the stages of examination management in their districts, instead of just leaving it to officials that are assigned. The board is grateful to you for steering the UNEP bill through all the stages to enactment by Parliament and assent by His Excellency the President. We now have the UNEP Act Number 1 of 2021, which has given the board more functions and more powers. The sanctions are much more deterrent than in the repealed law. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni babadde atongoza ebigezo bino agambye nti abaana tebalina kweraliikirira nnyo olw'amasomero okuggalwa naye bafeeyo nnyo okwekuumira eka n'okwetangira ekirwadde. Abuuliridde abazadde bongere okuyamba abaana abali eka obutataayaaya n'okubalekera amasimu okubeera ku mutimbagano kubanga bayinza n'okutuuka okuddayo ku ssomero ng'obwongo bwesibye. I want the parents to know that their support for their children and their love for them can only come from them as parents, especially in a season like this one that we're going through. I say utilize this time, parents, when the children are at home, to strengthen bonding with them. Do not let your child be raised by the winds of social media and bad company. I did note the continuous improvement in girls' attendance, and over the years, the girls are becoming better by the year, and we thank God for that. Ababaka ba Parliament abatuula kakiiko akatunuulira engeri gavumenti gyekuttemu olutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 baagala amalwaliro gonna agali ekyotera gaweebwa ebikozesebwa nago gajjanja abalwadde ba COVID. Omusasi waffe Ssente Kimpirwazi katuwa ebisingawo. Akakiiko kano akaateekebwawo Parliament okutunuulira engeri gavumenti gyekuttemu ensonga za COVID-19 mu bitundu byonna eby'eggwanga kati kakulembeddwamu Dr. Abedi Bwanika nga kuliko omubaka omukyala akiikirira district ekyotera Fortunate Rose, omubaka w'Ekakuuto Geoffrey Utaya n'abaka abalala nga batandikidde ku ddwaliro ery'e Kaliisizo ne bamala odditu era ne bamala ne batuukako ne mu ddwaliro ly'Ekakuuto era nga gye basinzidde ne bagamba nti abantu beetaaga okufiibwako ennyo naddala amalwaliro nga gano agawansi nga gonna gakkirizibwa okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19 nga bwe gakola ku ndwadde endala. Dr. Lulume Bayiga ku lwa bonna agambye nti ekiri mu ddwaliro ly'Ekakuuto ky'ennyamiza olw'ensonga nti batuuseyo ng'omujjuzo mungi nnyo ogw'abalwadde ng'ate tewaliwo n'akasenge ka njawulo kalabirira ku nsonga zikwatagana na kirwadde kya COVID-19. Malwaliro gombi tukizudde nti abasawo be bali era balina commitment, balina omutima ogw'ekitalo okukola okusobola okulaba nga abantu bajjanjabibwa. Waliwo ebintu ebyetaagisa okukolebwako. Tukizudde nti buli ddwaliro lyonna lyandibadde okusalawo weekuli nti okujjanjaba kwa COVID gabeere nga malwaliro gonna kabuna gabeera n'abasawo abayiwaddeyo okujjanjaba abantu gaweebe facilities. Tutunuulidde wano Ekakuuto Health Center 4, tutunuulidde laboratory nga tesobola kukola tests ze twetaaga mu kujjanjaba ebyetaagisa bikyali bingi. Tutunuulidde maternity eno ng'abakyala bajjudde muli era ng'abalala bangi nnyo bazaalirako wansi ku floor nga tebasobola kubeerako ono wateeka mifaliso. Kiba kitegeeza nti eddwaliro lino likola nnyo naye ng'ebyetaagisa kwe kuliteekamu ensimbi gavumenti. Ku CBS FM nze Ssente Kimpirwazi, Kakuuto kyotera. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
Kimenya mateeka okuteresa eddaame n'otolyanjula ng'eyali kuteresa afudde nga munnamateeka Ivan Bowe bw'annyonnyola. Abantu beesiga abantu bannaabwe ku nsonga z'okutereka eddaame era mu kawaayiro 277 aka Penal Code Act kimenya mateeka obutayanjula ddaame eryo bwe libeera ng'eddaame lituukiddwa ekiseera kituuse ekyokuliso era nga singa gwe balikwasizza olema okulyanya nga bwe liri osobola okusibibwa emyaka 10 bweddu. Mu ggombolola y'Nakawa mu Kampala abakulembeze balaajanye nti abantu abasinga obungi tebannafuna buyambi bwa gavumenti nga ku bantu emitwalo 2,667 abeewandiise okufuna ssente emitwalo 10,000 abantu 9,768 bokka abaakazifuna. Minisita wa Uganda Robina Nabanja yategeeza nti enteekateeka eno okusindikira abantu ensimbi basuubira okugikomekkereza olwaleero ku Lwokutaano era abantu emitwalo egisukka 50 be basuubira okuganyulwa mu nteekateeka eno nga mu Kampala mukka baateekateeka nga abantu emitwalo 13,14 be bajja okuzifuna. Mu kiseera kino abakulira ebibuga balinze minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu okubalungamya ku kigenda okukolebwa naddala ku bantu abeewandiisa naye ng'ebiwandiiko byabwe tebikwatagana saaka batalina masimu. Abakulembeze b'Nakawa bategeeza nti enteekateeka eno erimu ebirumira bingi era basinzidde wano ne balaajanira gavumenti eyamba abantu abanaatera okutondoka enjala. Batwale ssente bagule eddagala batugeme ffe tutandika okukola kubanga tetujja kubeera buli kiseera nga tukaabira tuwe ssente n'emitwalo 10 gy'olaba temuli ssente zaamu kuba emitwalo 10 ne bw'ozimpa ndiye nga ndandiso zirya ennaku 3 mba nzimazeewo kati oba tonna bakunyamba nolwekyo nsaba gavumenti ekole ekintu kimu kuleeta ddagala etugeme ffe tutandika okweyiyiza kubanga bannayuganda okuva ddadda beeyiya buli saba mbadde mugenda wansi mujja kulaba abantu abakutuka enjala kati abantu tebakyafa covid yes waali tumwekuume naye abantu kati n'enjala ebatta kubanga wompa eddagala nga siridde emmere kitegeeza ngenda kufa. Town Clerk w'Nakawa Dennis Omoda ategeezezza nti si kituufu nti Nakawa tewali muntu n'omu yafunye kasente ako naye bali kaweefube okulaba nti buli muntu yenna yeewandiisa ssente ezo azifuna. It is not true that nobody has received money. As per the system that I have observed, Minister of Gender has already paid cash through mobile money 9,768. Now, this exercise is continuous. We have a verification process for those that do not have a NIN matching with their telephone numbers, but they have been submitted. So those have been sent back to us. We're working together with LC1s, the village health teams. We're working together with the DSOs to ensure that we get the correct data so that these people can be paid. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Nga kilabu z'omupiira eza liigi y'abinywera ya Uganda Premier League zeeteekera season ejja eya 2022 Express mukwano gw'abangi eguze omukwasi wa ggoolo ku ttiimu y'eggwanga eya Cranes Joel Mutakubwa. Mutakubwa atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 ng'akyangira Express endiba era mu kiseera kino tabadde na kilabu gy'azannyira oluvannyuma lw'endagaano ne kilabu ya Kyetume okuggwawo ku nkomerero ya season ewedde. Ono kilabu ya Express agenda kuvuganya n'abakwasi ba ggoolo abalala nga Matthias Mwanga, Dennis Otim ne Crispus Kusiima wabula endagaano ya Matthias Mwanga yaweddeko kyokka kilabu eyogerezeganya ekyamwogereza okugizza obujja. Mutakubwa era yegasse ku muzannyi Joseph Akandwa Naho bwe baafunye okuva mu kilabu ya Bright Stars era azzeemu okwegatta ku mutendesi Waswa Bosa bwe baakolako naye mu kilabu ya Sowana kati yafuuka Toro United. Express era eri mu kweteekerateekera mpaka eza Africa eza CAF Champions League season ejja gyegenda okukiika oluvannyuma lw'okuwangula liigi ya season ewedde. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ya Uganda esoosowaze ebyobulamu mu nkulaakulana y'eggwanga lino awatali kusosolamu abo abalina n'abatalina. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo efulumizza ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde 2020 nga biraga nti abayizi baakoze bulungiko bw'obageraganya n'ab'omwaka guli 2019.
Mu ggombolola Nakawa mu Kampala abakulembeze balaajanye nti abantu abasinga obungi tebannafuna buyambi bwa gavumenti nga ku bantu emitwalo 2.6 beewandiise okufuna ssente z'emitwalo 10,000 abantu 9 be bokka abaakazifuna. Ge mawulire ag'essaawa zino webale nnyo okuwuliriza tuddigane nate.